obulungi bwonno yeddiini ze gye njagala okubamu eddoboozi lyakayinduka ebiseera by'okosa n'akamwenyumwenyumwenyu byonna ekyo ekikula kyagamba sobonzi buntunuulira n'olusonyisonyisonyi lukwati gwemanyi mu katemba Hade gwemanyi mu kulya ku bulamu ate akwataganye n'omujaasi nga nda tebigatta awo otira Allah yalina amaanyi era eno relationship yaffe yonna maanyi ga Mukama. Tukitwale nti nno ku luno k'ofunye ekiwedde naye nze Martin omumanyi nze ndi mukazi omugumiikiriza ennyo nno mukwano gw'omaze naye ebbanga kikuba kati gwe otumanyi kituufu kati ate olwoti omwami wange ampasiza agenze mu bakadde bange ne batuwa blessings olaba kiyinza okunnema kusaba busabi tugambe nti buli kimu kitambulire ddala bulungi insha Allah era ekyo kyokka kyenneekasa ate kati omuntu aliwo okuntereeza bwe mba nsobezza omuntu gwe teetegeera mukwano gwange tugamba insha Allah kyo kikakasa buli kimu kijja kuba fine. Laavu y'omujaasi ogisanze otya? Ffe tubatya omanyi munnange abantu bano olaba tubatiira bwerere uniform zino ziba tutiisa bwe bw'omulaba mu biseera bye biri eby'omulimu ga oyo sisobola naye be bantu abakyasinza okuba n'emitima emirungi ye muntu nze sifunangako love na care gye nnina nga ndi na mwami ono ninga kibbebi actually literally I'm a queen. That is how it makes me. Ninga queen. Hade, nkubuuzizaako Hade. Kale Martin. Kale mundabira omukulu. Kale ngenda mukulabira. Bye bye.